okujja nti abantu bangi nnyo bakulabanga ggwe era obuweereza abo bamaze ebbanga ddene nga babulaba bukoma ku ggwe omuntu omu. Tolina weyogerera ku mukyala, tolina weyogerera ku baana. So nga bwe tudda mu byensi ekijjuza omusajja era ekipiisuula essanyu lye oba ekijjuza eccupa y'essanyu lye eba famire. Nti bwe mba n'eccupa yange kikijjuza ninga kati eccupa eyo ejjudde famire, baana n'ebirala. Kusaidi yo tulabanga ebintu ebyo tambudde obulamu ebbanga ddene, tolina weyogerera ku mwana, tolina weyogerera ku mukyala. Lukijati tozaalanga ku baana. Kati ate nze tebambikirako nti munnange ono yafudde mu baana bange. Ewadde siri nabo. Naye waliwo kye bayita okuyitibwa era n'okutumibwa. Awo toyinza kuwaganyala. Toyina time otuuka n'ogamba nti osanga wano legacy eno yonna gye mpeyintinze, olugendo luno lwentambudde. Toyina woomisingira ku mwana ono ogamba nti osanga wano yandinkwatiddeko ne tuggusa kino nekino. Noga singa omwana ng'abaddewo wano ne tuggusa kino nekino. Kati ekyogedde singa omwana nga abaddewo ebyo bigambo bye biri mu bulamu bw'empewo eno taata yagamba ne maama wange. Okuba teri alabiko omuwala gwe njagala di girlfriend no. Naye atogenda kugamba mbulokija nti gay musiyazi bikirate tebindabika. Oba kitegedde. Naye ng'ojja ssanga oli alina mukazi nga gamba abo nno basiyazi nga naye bigambo ate Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano kula Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Twende ku MRF kwe tuli ndi wa mukisa okubanga n'olwaleero Katonda mpadde omukisa okubaako n'ebigambo byempulira munda muli ng'osanga singa mbyongera ku maloboozi agali eyo wabweru bisobola ddala okukola amakulu. Nzaani atulako konereje endale abalala bamulabira wala ne bamwegomba naye ate neesiimye nnyo okuba nti nze ate buli kadde ebiseera ebisinga buli wemusinkana tangobangako tankaluubiriza era mpa omukisa n'enneggwenya lwe. Abasajja abaseetula ensozi ne bazifuula emisweeto ffe tutambulireko mu nsi y'abagunjufu abajjula omwoyo n'obwenkanya tebandibadde kintu kitakingwa for granted. Kale neewuunya nnyo oluyimba lwenze nasooka okulaba ng'ataddidde hip hop n'amutuuza mu reggae. Hip hop ebigambo bye basuulawo nga bakuba one drop byali bimanyikiddwa mu ngoma eziddukamu. Simanyi gye yajja amagezi, simanyi kyamulabikira, simanyi kyali mu mutwe, naye twali tuli awo ng'asudde mulembe gw'abalaasi. Kale weewuunye yabyogerako nga n'abalaasi bakyaboolebwa, buli abalaba batayagala basemberera, ye n'akirangirira. Olwaleero kye tulimu nabbi mulonde oba ali ekintu ekisukkako oba ekiri wansi w'ebyo. Weewaawo ke kaseera tusomese eggwanga. La Bongo Charity Foundation yentuma wano etegeeza ki oba entumya ekireero. Tuli mu kuzimba ssomero Kamengo eri abaana b'oku nguudo bonna. Tukooye okulaba abaana ababa victims mbiragaaragara, tukooye okulaba abaana abakuba abantu abasobya Katonda nga tebalina wiringi kwetonda. Tukooye okulaba omugijja okutawisa Katonda kitiibwa, omugijja okutawa abakulu kitiibwa n'abalala balinganga ebyo. Ffe ne tugamba nti nedda
kimala Katonda tukwasa omulembe guno tuli mu kuzimba ssomero rehabilitation center facility nga mugana we yampabula okugiyita Kamengo tukozesa art and crafts okuyambako bannaffe ebitone byaffe Katonda bye yatuwa teyabituwa kwekkusa tukisobolera ddala kuba tuli balungi nnyo mu ekyo naye ate buli tujjukira obuvunaanyizibwa bwaffe ekyokuba abalungi mu kwekkusa tukiteeka wansi ne tugamba nti nedda tulina kuba balungi eri ggwanga lyaffe seeri mbuto zaffe gwalina ekisiige kyonna tusobola kikusiigira nga bw'oli akasente olwo akavaamu ne tukazza ku mabulooka okusasula abazimbi seminti n'oggula amabaati essomero lino libeerewo olwo nno wandiikibwa ebitalo by'eggulu nti omulanga we gwakubwa wayimirira wasituka era wakikola gwe ali enguga nti nedda nze saagala nnyo ati simumanyi ekimu kye kyekumi ekyensi tukyaniriza olinayo omutwalo gumu kakaaga kasanvu ekyensi tokwata ku kya Katonda tebakizannyirako ekyensi osobola kituwa noga nti nedda nze okusinziira ku njiri nkiwulidde kambawo omutwalo gumu gule emisumaali ebbulooka oba omusenyu membership card oba membership identity yiino kakadde kamu n'ekitundu gwali eyo ng'oyandiyagadde omwana wajo erengera Bonchate Foundation ayiga okozesa microphone ng'eno okusiiga ebifaananyi okwokya ebyuma okubumba ensuwa okukola engatto okutunga baaga n'engoye menye kindekeki kakadde kamu n'ekitundu omwana agenda kusoma okuva mu P1 paka mu P7 era identity eyo eggwako ng'omwana awezezza emyaka 18 kitegeeza ki laba Bonchate Foundation tukwata ku mwana wo atasudde membership fee yakadde kamu n'ekitundu tumutali good to go ogenda okukyusa ensi guno bwe gutaba mukisa Katonda gwaleese kiba kiki tweyune tegukuyitako tusigaze ebifo 28 byokka twagala ebifo 30 kale wewa omukulu tata oli fresh kwendi ndi bulungi nnyo service nga kwegendereza nnyo kasitoteekako ekibombola kino waggulu kwegendereza nnyo oba oze kumininga business kikulu nnyo abantu babuzeeko abatulaba mwenna ku MR Live mundabe nnyo ku mukutu guno naye ate ono namulaba tannabakwata kantu kano kakati era asanze nkola bintu byange naŋŋamba ate omulanga gw'okubira abantu bo tebayinza gulaba nga tunaba kujja ku seeti wano nkugambeko neŋŋamba nti kala yonna nnungi naye ekigambo kijjayo amakulu ga kala kitaya nti kyowandiise oba ku lupapula oba ku kiba kikola ki kijjayo amakulu ekyo nsanze mpandiika wali so talent art and design ze kosi nga 3 kati talent ziba mu kuyimba kusamba mupiira bikiwe ebityo yogedde ebintu ano introducing ebintu ebyo wale tula ntudda mu kugira naye ate kino kikwata ku nengamba kale singa ndi mwana muto nenzira nengera nensomerako mu facility yo facility means facilitation nti mukama kuwa facilities mpaka nawe wozembe facilitation tubaddeko ne babies homes babies home nekati atoja kulabanga amagezi amangi getulina nebye tukola bijja twawula ku ndowooza y'abo batalina kyetukola then nga mukama agamba akati mwe abakola bino abayimba bakwaca mu ddemba kindi ku lusozi nemugenda nga mweyawulamu mpaka munaakola ekimu noga kati Mr. Rabongo gendo Kamengo oteekeyo facility then I will facilitate ojamuza nonyo ujjaddaga nti ojja kuyita kewalo kyagambe yebigambo ebirungi mpaka kwoyo anagamba nze baŋŋambye enkuwe kino si bwe tubwetambula so abatulaba mbalamusiza mwebale nnyo mwezi tuli mu Gwakubiri ombasa ennaku z'omwezi era 7 jo lwabadde lunaku lwa Bob Marley mazaalibwa ga Bob Marley azaalibwa nga 6 buli Feb 6 bazaala Bob Marley nga bugamba nti buli Christmas bazaala Jesus ate nazuuka nti Jesus alinamu ebifo 2 alinamu ennaku 2 mu mwaka alinamu amazuukira amazaalibwa buli lunaku azuukibwa azaalibwa so nti bwekituuka n'okitegeera oyinza ogamba kati eno Easter kanzuukire ne Yesu oba Yesu n'ogamba kati mala Easter ogw'okuna oba gwakutaano ate
nzalibwe naye muki mu December. Kati jukira nti Bob Marley waba yazalibwa mu Gwakubiri. Kitegeeza Bob Marley mukadde nnyo ku Jesus. Kuba Jesus ata wa December. Amazalibwa. Onamusingako emyezi. No. Kitegeeza nti Bob Marley bwe yazalibwa mu Gwokubiri nga 6. Baitawo emyezi 10. No, waliwo Easter. Kakiza nti yamala n'afa n'azuukira mu Easter. Ukitegedde ndowooza nti kitegeeza nti woba ozaaliddwa eno kakiza nti nze oyinza okuba oli mukadde ku nze lwa nsonga nti nyinza okuba nazaalibwa mu mwezi gumu naye ng'ate ennaku zo zikola ki zinsingako oba essaawa. So ebintu by'okutonya ku nsi nga bugamba nti kati kanakakolo kalaba walayi mazima kaali ka guliini kaatandika nga tekaliiko kati kaakano mazima naye ate ebyala bikyali ebyala bikyaliyo. So ensi obulamu bw'obutwala bw'otyo bano abatalinga gwe bagenda kukulabanga gwe mu njogera yakakati etalivawo mbu yavaako kati avuddeko olaba avuddeko alonda obucupa byonna bizze bituukibwa ku mwana w'omuntu naye nga tebikwata Katonda wadde omutonzi. Ebyo mwana wa muntu yayogera ebyo yakola ebyo yatta mwana wa muntu ntuntu. Weewaawo legendary. Yes man. Waliwo abantu bangi nnyo abalina amaloboozi agayayaana. Naye ate nze ebiseera ebisinga bwe ntulako naawe sitwalanga moment n'emu nga ndi nawe for granted. First of all neebaza Mukama ne ngamba nti weebale. Nze ani atulako n'omusajja ono? Nze ani awulira ku bigambo bye? Nze ani gwasembeza era nze ani gwalabamu ekyama abalala kye baagana okundabamu? Amaloboozi gaagano okujja nti abantu bangi nnyo bakulabanga ggwe era obuweereza bwo bamaze ebbanga ddene nga babulaba bukoma ku ggwe omuntu omu. Tolina woyogerera ku mukyala, tolina woyogerera ku baana. So nga bwe tudda mu byensi ekijjuza omusajja era ekipiisuula essanyu lye oba ekijjuza eccupa y'essanyu lye eba famire. Nti bwe mba n'eccupa yange kigijjuza ninga kati eccupa eyejjudde famire baana n'ebirala. Saidi yo tulabanga ebintu ebyo tambudde obulamu ebbanga ddene tulina oyogerera ku mwana tulina oyogerera ku mukyala lukujali tozalanga ku baana gwe omukyala omutegeera otya lwaki abalala gye bagwirana ate gwe bitikadde obwomu obuweereza obuvuga omu ng'ate ebiseera ebisinga bagamba nti munnange omuntu yenna atalina mukyala aba afuuwa nsaano ku mazzi oba ayiwa nsaano ku mazzi ne bwabigoba byonna tebiri kutuka. Omukyala aliwa abaana baliwa. Okusinziira ku bulamu bwange kuba simanyi obulamu bwange nandigambye ku buweereza naye abaweereza bangi era nga balina particular nga balina babeera nga buga kati Kamengo nga buli lwokuba omulanga bagamba Kamengo Mr. Live Labongo yatuyise tukole tuti nti maybe naye ate nze byonna byenfunye babyendi sinawe ngamba nti amaka gange gaali gindi ono nanuba bekiwaba nti nkyali mu kkubo ly'obulamu si mu luguudo bakutomera naye kkubo terage obeera mu kkubo ery'obulamu era nga bwe nkoze nti ekkubo ly'obulamu kwewombeeka gye bayita obedience humbleness but not selfish. Waliwo okuba nga gwe weematira era weewulira naye ng'olina ekisa kati obeera n'ekisa okwematira n'okwewulira biveeko bigenda kulwisa ekisa kyo kusasula. So nga bwe wandaba omu okuzonda bw'omu nange okulankulaba atya nti ebiseera ebisinga bwe tuzaalibwa muzaalibwa mweti ne mufuluma naye bw'otuuka n'okola oti wadde omubiri guzze otuuka n'okola oti nti buli gwe bazaala kati nze nva mu famire wemba ngambye famire nti ye betuzaaliddwa nabo wadde si mikwano gyange naye ate kati nze okukuuma gwenzaaliddwa naye nsobola n'omutta kuba simanyi naye lwaki bamuzaala naye ate nsobola okukuuma tiimu mu famire nti nze sifunako mbaga nti lokija nti mukasibanko na nyumba mpusimanyi naye ate ninayo abaana benzeze mu lugendo nogamba ananywako wali ku mazzi
tukyameko na mukwano gwange naye mukumalayo ennyo oba salute man. Yes man. Ekyo kisinga omwana gwenzaala kisinga gwe namuzaalamu ne gwe nazaalibwa naye kitegedde abantu batugamba yeekoza abantu bayita wali abakongo bakutte gita so kyengamba kiri nti waliwo ogamba nti kati natuuka osobola okukola byonna abaana benzadde nga ndi kazindaalo nyambala bulungi byonna mbikola bonna bajjudde omukisa n'ekisa abaana benina oba benzadde kuba teri musajja alinga nze nga tozaalangako sijja gamba ndi mbeerera naye waliwo nga bwe gali nti oyinza okugamba nti wali kanywa ku mazzi ki naye toyinza beerabira beba omuntu mbwe nkuze bagamba nti maama waba tagambe nti ono ye taatawo so abaana besiri nabo sigamba nti si bange naye bangi babakuzizza era babazadde Maureen nantumya yayimbako nti omwana takuzibwa atya nze mba nsobola okukyagwe nazaalibwa naye kiteeza ate gwenzadde sigenda mulwanira kubanga ensi y'ennaku zino toyinza kwekweka era ojja kulaba nga bagamba ono bamusanze alonda bukebe ono bamusanze akola kino ono ng'obirabira ku ssimu kati ate nze tebambikirangako nti munnange ono yafudde mu baana bange ewadde siri nabo naye waliwo kye bayita okuyitibwa era n'okutumibwa awo toyinza kuwaganyala naga naye omanyi ne bw'onookola ki tekijja mpozi ng'omaliriza kino kiri kiryoke kikwerage naye ate obuzibu nti nyinza okuba nga wenayagala omuwala ebiseera ebyo nga emitwalo 2 gitumala nze naye ogumu gutumala nze naye naye ate kati essaawa zino ziyinza okuba nga teziyinza kumula nze kuba naye oba okitegedde nze ekitone kyange si kitiibwa buli omu alina ekitiibwa naye oba n'ekitone n'ekitiibwa ekimu kijjeeko kirekere banno nze naleka ekitone kyange konze katukigabane kakitambule muffe nze nagamba nti wano nakulabako ng'osiiga langi Iyani yasiiga flag eziri mu luyimba lwange olwa eyo misadije play milikoting nenze mukama omanyi bwogamba nti Katonda yaŋŋamba mukama yaŋŋamba ng'ogamba oli mulokole so kyova nti si ate oli bw'ava nti Katonda yaŋŋamba mukama yaŋŋamba jagamba ekintu kyaŋŋambye ate bona omutwala mu sitole ya kintu oba okitegedde so byotasobola kunnyonnyola naye ng'obitegedde tobyesonyiwa bireke bigende osigale nga gwokola amakulu gaakyo byebigabigabi kumulira konze neŋŋamba ladde emmotoka eyo ngisiga naye ekigambo kyempandikako kikulu akaziniro bwekakwata nenjogera kyenjogerano kikulu wadde tuba tusaaga okutu kikulu okuwulira kyoyogera nze ndi muzadde alina abaana abakulu nze bwe nkwana omuwala nga myaka 2 kwe kulya eggi natugumiikiriza nkoko ewange bwe ngamba nti kanjagala omwana omuwala myaka 25 byonna bizibu kuba nze my first born was born in 1998 katugenda okuyingira millennium 2000 nga ndi muzadde already katujja okuba emyaka 2 kisegedde so nti bingi nnyo ebitufuula nga tuli baavu naye nga tuli bagagga nnyo mu kukkiriza kwaffe nti kale ndi mwavu ku nsi kuba teri amanyi eggulu gye riri terina muntu amanyi nsi kyeki ensi omuntu gy'amanyi ge maka kikomero bakalina emmotoka y'emunda buli kimu omwo yekyakyo oli n'azimba kyaki n'agamba Katonda ali wano bingi nnyo naye kasi okuŋŋaanya nogaa kati wano wenkuŋŋanyiza abaffe toyinza kuba na famire nga tolina ruumu bateeka ate toyinza kusobola kukola ruumu nga tolina famire anje legendary ogambye 1998 already wali muzadde bwe bazaala first born wange ogenda okujja ku
ogenda okujja mu Celebrity live, yes, ng'olwedde oli taata alina experience nali muto wali muto nali simanyi wali tomanyi Rocky mu bigambo byonna ebyogera mu ntalo z'olwanyi mu ngendo z'otambudde osobodde otya okontrolinga family eyo obutabirako wantu wonna mu mawulire simanya ku TV sirabako na mwana we agamba nti nze taata wange Rocky kino bwekiti ne bwekiti bannange sikirabangako osobodde otya ekintu ekyo okukyewala oba okikontrolinga oba okiteekateeka mu nsi ya Katonda n'omutonzi mu nsi ya malayika n'abagoberezi sijja kuteeka mu nsi ya sitaani ensi ya sitaani mwe tusooka nga tuli bato netusonyiibwa nga tukula naye ate Mukama bwakuyambako n'ogamba naye nga ggwe byonna biri mu ggwe kuba sijja gamba nti okuza kiwulira mu ggwe so nze maybe nafuna okuyitibwa munze mu bulamu bwange ntya nga sina kutambula na muntu yenna wadde okuba n'omuntu yenna ow'omusaayi gwange wadde ow'entumbo yange ekyo nenkiwa ekitiibwa kuba njogedde nnyo bandaba gye bali buli omu andaba gyali sijja tumira mbugundi bonna kitegedde sina baana bangi kuba sinabo omuntu agwagamba omuntu gwe bayira abaana omuntu alina amaka bwegati nibagamba akano kagunde okitegedde so tukyakula bwe mba nakuzaalamu emabega eyo omwana omugwe nozzaako sijja kukubalirako nnyo wabula oyo yakuzzaako ku wange ate nze muwe ekitiibwa munze kuba togenda kudda ate nange nkuzze gwe tokiraba ekyo Mukama kyagamba tutunulanga emabega bingi nnyo byensi ngamba bwe mba nali mulungi nga twekwana nga tweyagala essaawa zino obanga ate wafunayo ate omulala nga nze sinnafuna kuba teri alabeko omuwala gwe njagala de girlfriend no naye atogenda kugamba mbu Rocky nti gay musiyazi bikiyate tebindabika oba kitegedde naye ng'ojasanga oli alina mukazi nga gamba abo nno basiyazi nga naye bigambo ate so kigambe nti okuyitibwa okw'omu weetikke nga ggwe ekyo mu kitabo mu bitabo ebimu naddala eky'obusiraamu nti okutuuka mu ggulu kyenkanankana eŋŋamiya okuyita mu ŋŋango y'empiso manyaka eŋŋango akatuli naye mu lulimi olutuufu kitange yalundika ngamba eŋŋango nali sikamanyi gye bayita eŋŋango ako ejasita eŋŋamiya nekaka nefuka ewuzi neyitamu neddeeri so kakati okukkiriza ogamba nti ebyemabega mbirabira mu maaso naye wemba ebyemabega mbirabira mu maaso kitegeeza nsobola okulonda mu byemu maaso nenesonyiwa ebyaki emabega toyina time otuuka n'ogamba nti osanga wano legacy eno yonna gyempeyintinze olugendo luno lwentambudde toyina woomisingira ku mwana ono ogamba nti osanga wano yandinkwatiddeko netuggusa kino nekino 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 noga singa omwana ng'abaddewo wano netuggusa kino nekino 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 kati ekyogedde singa omwana ng'abaddewo ebyo bigambo bye biri mu bulamu bw'empewo eno taata yagamba ne maama wange nze ze njoga ne ngamba nze nafiirwa taata wange nga nina emyaka 6 ne banjawula ku nze ne maama era taata lwe yafa ne tugenda ku kijja ate ne banjawula yali agala kuntwala ne bamugamba ono muleke kita nafiirwa abantu 2 ku lunaku lumu ne maama ne bamunetera nga wayise emyaka emeka awo naggala makyagwe kakakala kawumpuli so kati nze ebintu abantu ennaku gye bakaaba sigimanyi oba ebaluma etya naye nga gyeri nze byandibadde binnumye ennaku n'okufa nti nandigambye akanfe oba kankole nti kati ebigambye bigamba kale singa omwana wange abaddewo eno mu ggulu tubeera naye oyo abeera maama wange na taata wange akawuka kagoseeko kalabye kanene kawuka so oyo abeera manga bwogambye naye kati essaawa zino ate siyinza kuddira mwana wange eyazzibwako besimanyi ate muteeke mu nesina lutalo mu ngendo zange naye ali mu lugendo lwe so bwekiri ensi bwetyo eri abazaali bw'omwomu gye bayita wanulaavu oli omuzaana afuna otolumu natagumiikiriza muzaalamu wakubiri wakusatu nze simanyi we bawasa simanyi we bakwana simanyi sijja kulimba ebiseera tudde wano tukyali ku kya family kino ate nga kya family wuliriza ate mpuliriza
anti mpuliriza omanyi lwaki nti nkiyisiza malala nsonga nti sijja kugamba mbu neegomba oba tebanneegomba ate sijja kugamba mbu seegomba kubanga era banneegomba baki abakazi teri mukazi mu nsi yonna wadde wano wetutudde wadde wano ayinza kuŋŋaana nga mugambye kati ekigambo kyange kyekino ne buli we nandigambire ekigambo kyange kyekino kitegeeza olugendo lwange lukomyewa lukomyawo nja kuba ngenda kufa ku mukyala wange n'amaka gange gwe Rabbongo nja kuba nkulese kati gwe kyokolo kya facility oba kitegedde tiyandiba nti amakubo mangi mu bulamu naye nze Mukama nyama nti erinnya lyange empitibwa Giriya anvuddeko simunoonya kuba ndi ku straight line tekoma nti otambula line noma neyeetoloola naye nga gana gavuddeko gano mangi ekyo kyo nti ano mbeera ano omu togenda kulaba nti girlfriend no mukazi wange x babitaba xxx nkugenza omwana wange omuwala ali myaka 27 oba mu 8 I don't know lwaki saagala nnyo kwogera ku benza nti abajja kukyawa nnyo abanzaalamu kubanze enneyisange teraga nko mbunzala w'omukazi oba kitegedde nti bwenaga mukazi wange yakola bw'ati ono yakola bw'ati nno so sigenda kutakula nnyo ate bigenda kuleeta buzibu gwe bubadde tomanyi munsi so about me nina abaana tebambikirangako sibamiisinga tebamiisinga kuba bwoba saazaala mu realistic mwoyo nakuzaala so kyekyo so okusinziira engeri gy'obinnyonnyoddemu waliwo ekifaananyi kye mbadde ngezaako okusiiga naye olw'okuba ate ggwe oli musiizi omukugu ansingako kankikubuuze dde nyogezeeko okisiige nate kubanga nze nnyinza okisiga mu kkala zange nekibuzaabuza abatulaba ekitegeeza toyina ddi lw'olowooza nti olunaku lusobola okutuuka oba toyina ddi lw'owulira muli nti aha oba nfuneyokko ku mukyala mpange famire empya ntambule obulamu obupya nga ndi n'omukyala olugendo lunankwatirekko kosa mweya lwekyo tokirina munda mu ggwe nkina lwansongera kyawandiikibwako nti ne Adamu yatuuka ku nsi kuba si yekka yaliko ku nsi tekwaleka Adamu yekka nti kwaliko abantu nga wano webali wano wona naye kuliko erinnya Adamu ne Eva oba kati kunaye kuliko Rock Giant ku kibaati kati wemba nze Adamu ekibaati ye Eva bwe mbanga ekibaati ye Adamu nze ki Eva kati okwogerezeganya kw'obulamu bwo nga muli awo kwonna kwe kuleeta ekyo teri atakimiisinga naye nze sikimiisinga nsonga gyendaga ate ebyo ebizibu ebiriyo nti nandibadde gamba sijja kuddamu kuyimba sijja kukola kino wabula nze kyempa ekitiibwa nti era nzipandise kuli ku mmotoka ekigambo back to roots kitegeeza nti okufuna omuntu omupya kinnuma naye ate ab'emabega binatandika nabo ndiko ebibi bingi Roki yagwa eddalu Roki kino anywa enjaga wala biki ate naye eriyo obuzibu kati kitegeeza emabega wange eriyo ekitiibwa sijja gamba bakazi bakuba omuntu okuzaalira omwana omu era baba girlfriend just kweyagalako kimu naye ate ekitiibwa kiba kirungi nti oli nobeera naye emyaka 2 n'afuna olubuto n'azaala bw'azaala ne mubeerawo ne mukuza n'afuna ne mukuza oyo taata wange ne maama wange ebazaala nga tuli fena naye ate kati sinnakikola maybe ebbanja maybe kyenkola nti njagala mmalirize nga nina amaka nga gange ne mukyala wange n'abaana bange egenda nina mukwano gwange akugoberera ennyo awulirako ekintu kimu abo boolaba bennyini bebatumazeeko emirembe I follow no bwoba ng'ogobera Rock kitegeeza abasigadde beetaaga you go and follow a pastor abantu abatwagalamu nnyo ebintu nze nyizo gasige nako mu kyaki yonna bakamyono bagenze one so I don't want followers I don't want even don't follow me following ayoko abalala tobeera kunze nze kolobe naavaawo saagala nnyanja gale mbu waliwo fani no I don't want fun kati noonya bulamu bwange with my home nga ne kamera ntejjaayo that is it yes man omuntu ali eyo osanga asobola okwebuuza nti gyenvuddewo ow'emabega bw'aba aliko ryabu okugwa eddalu enjaga omwenge n'ebirala naye ng'ate omuntu still akulaba eyo yalaba nti Rock Giant kakati buli bwayogera nze njiga
ansomosa, ampumuza, anjigiriza, ankugula. Awo nno nebuliza olowooza omuntu atasobola kulowooza nti ate gwe omukugu ekyenkanidde wano weesibye nnyo ku gye nvuddewo okukulemesa okugenda mu maaso. Yaabu, enjaga, waragi gye nvuddewo. Maybe nze mwana buli omu antwala olw'okuba njogera nze amazima naye gaba gagosinza obulamu si bwe bwange wadde oyo atulaba. So ngogaisaaga nnyo bantu bambalireko nyo ebimu bagenda babibuuze Museveni oba Kabaka Muwenda Mutebi be batwala ensi eno n'obulamu bwaffe. Oba abamu bagenda babuuze Chameleone. I mean Rocky mumuleke, leave me alone. Oli Rocky kino abaana biki yes. Tetulaba nkubaana bo yes. Katuleeta ababo mbawase. Labo ngumana bino mbikoye mazima. Nze mbera mulanji wange wan doctor yampe emirembe. Naye kana akabangize ketutulamu. Kajjudde wano Shibo yakolera oluyimbo baddo kimanyi. Kato kiraba nti owoza mbu weesibi kiche nesibyeko. Mbu weesibye nnyo ku buki. No. Kata nesibyeko kati nkole kiche nesibye kuki. Ebigambo ebyo olaba nagambe nti enyumba niwe bannungi nenga tayinaako na nnyini yo teba nyumba. So ebyo ebinyanya bye I don't know na kifuluko era linnya. Enyumba niwe bannungi nga terina nnyini yo ya nti era bongo ye Rocky ye gundi. So mbadde nsaba esawa zino labanze nyambala kyemmanyi ekintu kino. Oli ali awo zate Rocky bino no kino eno vayo ne kino nkibala nnyo eno vayo ne kanoko kako nkabala nnyo kuba nti nkambadde for God and my country. I don't want to akakalaba kiraba nti billboard muganda wange ekitabo kirina empapula nyingi naye oli waddembe okubikula gwe woolaba era oli waddembe osomawo ekigambo kitya oli waddembe osoma verse emu oba chapter emu gwomanyi gwokyebikula gwokola oti nekyensinza okukyawa nti kwe kamanyiro k'abantu genda kewaloki mubuuze bino. So ekyo nkikoye eno last interview gyensusembi okolako Mr. Live ebisigadde bijja kuba bisinga ku kino. So gwe mwana wa Katonda nze kyenakayiga mu sofa omanyi eno self service waliwo obumonde akaceere akatooke ennyama n'ebirala goli waddembe okugyawo mukene nze sofa ndi ku bikoko neeriira. Ennyumba ennungi tesobola kubalwa mu nnyumba nnungi nga terina nnyini mwayo. Ekitabo kiba n'empapula nnyingi nnyo naye gwe oli waddembe okubikkulamu essuula gy'oyagala era n'ogisomamu ekyo ky'oyagala n'omulala. Ekyennyumba ennyingi ennungi kigenda kubuzaabuza abantu bangi naye kirowoozeko kiwa obudde tokipapira. Era kambayambe ebyadde olaba bw'oba osobola okukwata enkumbi n'ogenda n'olima kitegeeza tokodde owaliranga ekyokulya. Osobola okukwata enkumbi n'ogenda n'olima tokodde owaliranga ekyokulya. So kyenga mwana nti twogera ku interview zino naye TV yemu n'ogera kino nze Mukama nyamanto ojja n'enkuwa ekyolunaku n'ekyolunaku. Leero wali omukwano gwange Longida ngambye nagaa negwe ebigambo byogera nga alina olupapula obisoma. No si kusoma nti nze manyi okwogerawo Mukama akusindikira agenda okukubangula. Nze nsobola okubeerawo inajja nga amanyi olujamayika ne twogera kuba ninayo ekigere mu reggae mu music nti nze nina obutonyeze bungi nnyo mu bulamu bwange mu nsi yonna. Nsobola ofitinga bulamu gamba ndiwaawo ndiwa era nga wembeera naawe nembeera noono nga tetufunye buzibu nobeera ne fish bangi. So kati yensi nayo njikuziza emala kyova njagala nfuna amaka gange ng'eyandabako sikumanyi naye nga ate gwe nfunye gw'omumanyi awo maybe isanyu lyange weewaawo. Rocky nga tumaliza interview eno ebadde empoomu ekitenkanika naye waliwo ekintu ekinumya nange omutwe kino bw'oba otabukira olina tabukira nze tewali antumye tewali muntu yenna akintadde olaba n'ekigambo okutabuka
bagamba olaba kasogamba nti uluki bwatu kubuyanze ngumidde bingi nesirika nga buli kyongamba kikwata kunze kuba nayitayo avuddeko atabuse oyo muzibu buli kigambo nagambe teri nyumba ateri nalinnya twali nyumba nnungi nga terina nnyiniyo erina linnya omukyala ne bwaba mulungi atya nga talina mwami tebasobola muyita tyonyo Judith bwete tebasobola mwongerako linnya lya musajja kuba talina nnyiniwe ngezezaako kigondeza waliwo gwekyadde kukitawaanya awo omukyala ne bwaba mulungi atya nga talina musajja taba na linnya kino kyange waliwo ekintu ekinnumya omutwe naye nga malayo n'omusajja yakitandika ate yakikola ate yakiyatya twali mulembe ogwalimu beats ezaali zidduka mu bantu abaali abatontomi era nga buli mutontomi yenna bw'akwata ku beat egenda empola emuswaza n'akomayo nga tewali mutontomi n'omu agamba nti nsobola okuddira beat egenda empola nenzira ebigambo ebyandidduse nembituza ku beat Bob Marley gye yandiyimbiddemu ate nenkola hit mu ngeri ey'enjawulo. Mulembe gwa balaasi oluyimba luno lwali lumu ku market lwajja lwefaana lwokka tetuddamu kufuna reggae mu hip hop it song wano mu Uganda lwasitaaninga ekirowoozo wakijjawo ekyogamba nti nsobola okuddira ebigambo ebyokutontoma nembiteeka ku beat Bob Marley gye yandikozesezza ate naye okubuulira enjiri nange nengikozesa nembulira enjiri waliwo omuntu ali eyo n'agifuna mu ngeri y'emu yandifunyemu ya Bob Marley. Nze nandigambye obulamu kitabo ekitabo ekikusuula mu kya Yesu esaazi nina okuzimba kyaki bapasita ojja kuba nti esaazi bapasita bonna baana bato ojja genda mu kyaki ezinga ku makubo bonna bato Yesu nti ekyo kitabo bw'onooba nga oli muyimbi essaawa zino ekitabo either okyalako edduba okirimu nti olinayo oko omuzira muggwe owakazindaalo kano kitegedde bulungi naye nze kati gwe bala 26 nga nkola oluyimba olwo kyendujjukirako waliwo disaster bayita life disaster nga bagita water ithing ekiddo ku mazzi ng'ennyanja yonna egudde green gwe mwaka ogwo era eyo video twagikolera Miami Beach wano Ruzira Portobello kati ate ebiseera waliwo abasirikale nga babeera Kafumbe mu kasata ba veterans ku Kafumbe kati bona baavaawo ne baddawa ku Miami Beach enga mikwano gyange so nga bwe gambe nti saamanyambo nja kuyimba ekyo oba kyekyo kyekinaakola nagambe nti ekigambo kino Miss MR Live kisinga n'akazina n'ebyasi kuba okisomako kisobola nti nno buli awali ekigambo ekirungi gwe newobeera mubi nga tonnafa ogenda kulaba ku bulungi bw'ekigambo zissaawa zino abantu saa zino baagala mulembe gw'abalaasi baagala abantu boogera bino ebiri bulabula kuba nze nange nkuze empuliza ennyimba z'abakafeero basebatta Kabuyese Mbogga naye tojagenda okulaba nga ekingata nabo buwoomi bwa bigambo naye tojagenda okulaba obubaka nga bukola ki nga bwawukana nze kati obubaka obwange bujja gy'oli naye ate obuwoomi bwange ate bano nange abampomya bye babumanyi so kitegeeza nti nze mu music seevuma ate seenenya ate seetonda kisa byonna nabituukiriza era nembisiima TV ja interviews nsanga wentudde nenga natambulanga nnyo notwala video n'ogenda ku zi TV UBC buli wamu n'ogenda NBS WBA obimanyi ate kati zaali nnyingi naye kati buli omwali na online TV buli omwali na wakufunira wabula ate buli alina omukutu gwonna era agenda kunoonya oyo ayogerayo ebyenjawulo ku mukutu gwe so nze nebaza nnyo Mukama ku kino nesivu makombo nkuze ndi mulekwa nsi sina nnaku munze n'ekyo ekyo maybe kyekyenjawulo eri mu bantu nti omuntu alina ennaku bw'amalawo ennaku ye ng'abanaku abalekawa
eri nti bwe naagula emmotoka Mr. Bongo ab'ebigere ngenda baleka kayoli atandika ero ki mwana yaggwamu atambuza bigere n'ogamba nze nfunye nnyo essanyu nga ndi ku bigere naye ate nze bwe nali nga nkyavuga emmotoka yaffe siva ku mmotoka mpya enekaizeka naye nalaba omugaso gw'okuba nti okubeera mu mmotoka osubwa bingi nnyo naddala nga olina omugaso eri abantu abamu tambudde ebigere okuva mu covid yenna because nze obulamu bwange okyuka okuba nti kati ndi wakabi nedda ndi mulungi nedda naye nze ŋŋamba obulamu bwange kati bunneeyagaza kuba mbugabanako ne bannange era abalina obulamu oba okitegedde obulamu bwange bulungi bunneeyagaza ekitenkanika kubanga mugabanako ne bannanga abalala balina obulamu bwensukkaawo ddala mba interview ngitwalawa oli eyo malala omululu n'ebyensi byakumalamu batandise n'okukukubiriza nti nedda engeri gy'olyamu emmere eyo ezo essowaani zandibadde z'abantu 10 oziryomu wandifuna obuzibu Rocky agambye obulamu bwe bumweyagaza kubanga abugabanako ne banna abalala balina obulamu kirowoozeeko nkikulekedde twatuna n'ensi yange weraba